Ensonga za Pastor Bugingo zitabuse zikunte wansi ne waggulu ab'enjawulo bavuddeyo ne babeera nga bakuba emmeeza baagala poliisi ebiyingire mu ssala gye yakola ne soda gw'atunda bye bireese obuzibu. Amazima soda amutunda oba tamutunda bye bino byenkuleetedde gwe wenna omulungi agenda okubeera ng'ate atugobera wano ku Clarity Source 256. Nkujjukiza nti subscribinga teekako notification bell video gimpera atoro ebisigadde ojja kubeera obifuna by notification gwekola kimu ekyo kyokka ebisigadde obitukwasi. Yes, akatandikirawo mu information eno poliisi ekutte wansi ne waggulu kambikuwe. Clarity Source 256 nkwaniriza omulungi ekumira kuno ate era nekubaza n'emirimu gy'otusaako engalo okola kyamaanyi nnyo nnyo eddala. Olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi ziri 19 omwezi ogw'11. Amazaalibwa malungi buli yenna eyazaalibwa olunaku olwaleero tukwagaliza birungi byerera ate era abafunyemu obuzibuzibu katoya Mukama abeere nga asobola okutwanguliza. Ensonga eriwo ya mukulu Pastor Bugingo recently yagenda n'abeera ng'ate asaba essaala eri balabe be ate tayisa bulungi bantu ne bakuba emmeeza ne bagamba ayinza ate okusabira ebyo mu kyaki naye olunaku olw'eggulo yavuddeyo n'abeera ng'aleeta soda. Ate pastor yaleese soda abantu ne bamukootinga bubi ne bagamba nti soda yamuleese biki amutunda emitwalo 5 okusinziira katambi kengenda okubeera nga nkulaga kubanga Clarity Source 256 we deal with clarity. Ensonga nga bweri bwe tugikuwa njagala nsooke nkuwe akatambi kano ate kengenda okubeera nga nkuterawo emabbali waneeno. Akatambi ako nga wokalaba ebigambo soon ngenda kubeera nga nkuwa ku maloboozi osobole okubeera nga wewulirako. Omukulu yagambye nti soda ono amuleese wabula tamutunda newankubadde abantu abamu ate ekyabaviriddeko obusungu. Wetogeera ne poliisi ebiyingiddemu waliwo abagenzi maaso n'okubeera nga bagamba nti ate poliisi ebeere ng'ebiyingiramu Pastor Bugingo afuuse mubbi biki ebigambo bingi wano ne wali naye anjagala nsooke nkuwa akatambi kano ate obeere ng'okirabirako. Tukomewo nkubuuli ku Sande we mutaabadde twasobodde okugyayo soda eyafikka ku anniversary ya Solot at 10 nabasuubiza twali mu kisiibo ne mbagamba soda tetunabe tumugaba mu biseera bya kisiibo katulinde Sande y'ekisiibo eggweko eriddirira y'ekisiibo soda gwe twasigazaawo anywebwa abantu emitwalo ng'ebiri n'ekitundu oba 3. So olunaku lwa Sande lwe twasoose okumuggyayo era ne tumusabira kubanga bulijjo tusabira juice tusabira ebirala byonna ne bikozesebwa mu Holy Communion. Ku mulundi guno tukkiriza nti abagenda okunywa ku soda ono agenda kubanga Holy Communion ng'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu abeere soda ennyonta yeeveewo naye ate abeere soda n'endwadde ezibadde mu musaayi gwo nazo zisobole okuba nga zivaamu. Ekubira Mukama engalo ez'amaanyi. Kimanyiddwa ku rekodi nti ekimu ku byanyanjula mu Kampala kulwanyisa basumba kutunda birabo bya Katonda kiri ku rekodi. Kakubere kuyingira bisaawe ffe be tutegeka enjiri okuyingira kubeera kwa bwereere. Kagabere mafuta agasiigibwa agakutula ebikoligo ffe amafuta tugaba ga bwereere. Era tuvumira nessekuvumira omuntu yenna afuula yeekaalu akatali. Wetujje ekkanisa ya House of Prime Ministers International mu kitabo kya Matayo essula 21 olunyiriri olw'12-13 yayingira mu yeekaalu n'asanga abatundira mu yeekaalu ebintu byonna n'abisambasamma n'abimenyamenya n'ababuuza nti ennyumba ya Mukama temukimanyi nti eyitibwa nnyumba ya kusabiramu mugifuula mpuku y'abanyazi. The house of the Lord is called house of prayer, but not a den of thieves. So twajja n'omulamu ogwo tugunywezezza mu kkanisa ya Katonda temubaamu kyakutunda. So kusanga abantu banywedde soda wabwereere nga tumusabidde abeere omukisa gye bali. N'abaamunywa ku anniversary enyini nga soda tewezera 10 years banywa wabwereere n'emmere balya yabwereere. Mmere twasobola gitereka naye soda nga bwe yasigalawo tugenda munywanga mpola nga tumusabira paka lwanagwamu nga tewali amunywa nga asasudde. Soda wabwereere.
okutuuka ne tunaamumalawo. So kaakati abasande baamunywedde era baafunye emirembe mu bulamu bwabwe, nammwe mugenda munywa. Wiiki yonna tugenda kuba nga tumugaba, mbuulire enjiri nga nawe bw'onywa mpolampola. Oba obudde bunyogoga oba obudde buguma, oteeka ofuna ak'okunywa. Kati ngenda musabira, nsaba abasumba n'abakadde b'ekkanisa mujje musabire oyongera bye twakola ku Sande, ate nange nga bwensabira mugole emikono gyammwe. Kisoboka okuba nga Mukama akipanze nga wiiki eno ogenda kuwonyezebwa ng'ofunye ku soda ono ow'obwereere ow'okujaguza emyaka 10 egya Salt Media. Golola emikono gyo tusabe Katonda, ate oluvannyuma ba ushers bamutambuze. Togulanga ekintu kyonna mu kkanisa. Ekkanisa si katale, tewali kikirizibwa kutundibwa mu kkanisa. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, sodo n'abakadde b'ekkanisa n'abasumba bafukamidde bamusabira. Nange ono mutadde ku kituuti Mukama wange Taata. Bonna abagenda okujja wiiki eno tukyalina mungi eyasigalira okuva ku lunaku lwa anniversary ya Salt Media ate tumukuwadde Mukama mupakiremu omukisa, bamunywe nyonta egende, naye ate bamunywe nga banywanga babanywa omusaayi gwa Yesu mu Holy Communion, okuwona endwadde zonna ez'omwoyo, ez'omubiri, ebirowoozo n'obulamu bwabwe butereere. Tumukuwadde Mukama mu linnya lya Yesu. Bawulire ekigambo nga babanywa soda ono mu linnya lya Yesu. Weebale Taata kubanga omaze okubulesinga. Buli anywa ku soda Mukama akole bulungi. Bwabwereere twabanga akulimba ku Kanani tekutundibwako kintu era tekulitundibwako kintu kyonna. Munnange bino bye mbadde nkugambako nti amawulire gagenze maaso n'okubeera nga gafuluma nga bagamba nti omukulu Pastor Bujingo yalonchinze soda wa $5,000 naye akatambyako nga kaggwako. Okawulidde bulungi ng'omukulu agamba nti tebakulimba nti ku Canaan Land waliwo ekitundibwa, era aggumiza nga agamba nti mu church temulimu kintu kyonna kyonna kitundibwa, era babeera babitunze mu church kibeera kikyamu. So amawulire agabadde gatambuzibwa, agabadde gabungeesebwa si batuufu, kubanga fe aba Clarity Source tweyama era ne tugamba nti if it's all about information ojja kubeera ng'obifuna by notification. Yes, omukulu soda tamutunda newankubadde ye sala yagiweereza, newankubadde ate ebyo byonna byonna byabaddewo. Abantu ab'enjawulo ng'omukyala Winnie Byanyima bavuddeyo ne bagamba nti Pastor Bujingo is scamming people. Police should look into this. Pastor Bujingo ali mu kubba bantu, ate ekyokubeera nga soda oba gwe yatumye Holy Soda amutunda $5,000. Kyendowooza nti information entuufu tugifunye ffe wetuli okubeera nga ate byonna byonna tubikutuusaako kambeere nga ate ku mulundi guno. Nkoma wano Clarity Source 256 webalabera ng'otugoberera okola kyamaanyi nnyini ddala. Gwekola kimu, teekako subscription, teekako notification bell, ebisigadde obitukwase. Kangende nnoonya